oluseke lulina abalusobola ate si lubi sijaga nti lubi ngenza naye silusobola nze nali ku TV buuza Lydia Jasmine buuza Josted buuza Irene Tale buuza Fikfa Maker Kenzo Chameleon Jose Chameleon ne omwami w'emagere mwami Kyagulanyi Bobby Wine nze sasa bako sente nti kampaka sente nse ndikolera producing oluyimba lulete omukamera condominium ogula kiwedde naye si nyumba nti wasimye omusingi ogula ennyumba ku nyumba mu Luganda olutuufu ennyumba ku nyumba oba ennyumba ku kizimbe kyokka ate ng'olinako n'ekyapa kyayo ng'ate olina ekyapa kyayo oprintinga photocopy naye ng'original eba online kuba kati ennyumba esobola okujja okitegeera naye tubikuuma mpola mpola nga bwetugenda gavumenti nga bwekola naffe tukula nayo ekyo kiyambirawo bano abakayana ne bakayanira ebyapa nga kibakayanira kiri physical alajana na kyapa omukazi yatwalako ekyapa kyange kino eky'electronic kino kiyambirawo omuntu oyo gwe babbako ekyapa nga yakiteeka emitwetwe omwana mutabani we yamubaza yeewunguddemu n'akikwekulayo emitwetwe n'akiddusa n'akibba ebiseera ebisinga bw'onoonya ekyapa nga tokiraba olanga amawulire osooka reportinga ku police n'olanga amawulire kati nomwana ofuna lawyer bw'ofuna lawyer n'akulaga emitendera gy'olina okuyitamu paka bwe mugenda mulangiza baprinting ekyapa ekirala kasa ekyapa ekirala kifuluma kiri kibeera nalified kiri kuba kati ebintu bigenda bikula olwali tuli kyanja naye obudde butuuka nga kyanja wa bbeeyi nnyo ate nga property tekyasaanawo kati olwalefe ebizimbe bino olaba byakabi mukaaga olaba kyakabi ate abazzukulu baffe tebagenda birawe batyo bajja bimenya oba oliawo n'abaana baffe bo banaakuyo otuuka nga ffe nti kati alina emyaka 25 babiri agamba bazimba biki bino bo bagayingira bire skyscraper Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omulabi waffe omulungi wa Blaze Media tukwaniriza ku mulundi guno era tukwebaza okubeera ng'ebbanga lyonna gy'otwekuumirako buli mboozi gye tukuleetera n'ogiraba olunsi n'ofunamu ekyokuyiga ate n'oyongerayo eri omuntu omulala nasobola okubeera nga naye afuna ku information gye tuba tuleese. Asirinzeka ku mulundi guno ate leero nkyusizzaamu nzize na mukugu. He is a media personality, he is an events organizer ate nga right now concentrating mu real estate. Seeka soko obuuze kuba tulaba then ate nsobola okubeera nga tusimbula. Njakusooka nziremu salaamu. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya mpitibwa Talha Sengo Uthman. Gemanya amatuufu. Ebisigadde inshallah. Okay. Omwami ono Talha nga we nkugambye nti he is a media personality. He served with UBC for 5 years. Ate nga at the same time yali aservinga ne Swangz Avenue ne Buzz Events. Bwenjogera aba babiri their collaboration we bakuleetera Dexter Daps event eyakaggwa ndowooza era be basinga okuleeta ba international artists wano okuviira ddala all over the world. Otegeera ekitimu abagwa bwe tuba nga twogedde ku events organizer waneene Uganda. Abozi towera ddala nno seeka obozi towera ddala twabikuba twayiwawo omubiri gwe tulina okuba ntuyiwawo okulaba ekyo kye mulaba olwaleero yamwasima omusingi Swangz sawa zino kwetambulira. I'm so happy with the team what they're doing nga nze ndi eno mu back seat. Engeri gy'oli nti oli mu real estate. First of all nga sinaba batwala awo mu real estate era nabanyonyola wakinakuleese soko otubuulire ova otya ku UBC noga nti amawulire ewannyu waawo n'osuulawo Swangz n'ogamba nti ewammwe waawo kansigale ku advisory part n'oyingira real estate. Saasalawo busazi bwe nali nga nkyali ne Buzz Swangz ne UBC nali noonya akasente wano ne wali nali ku stages nali hosting events MC Talha brand akasente nga kajja nga katono akasente ako bekajjanga nakateekanga wa mu real estate so nali njikola thank you so nali njikola kuva dda natandika okukola real estate natandika okuteeka sente mu real estate nga n'emyaka 18 kubanga emyaka gyagenda wera 18 nga ndi ku national TV ku UBC. Yes
nga ndi ku National TV 18 years 18 years mwabashira gashomba zansanga ndi ku TV ogwo musingi Shira was I think 1 year ahead of me in media. Bali a bit ahead. Waliwo Shira by then, waliwo omuwala kati mukyala wa kitiibwa bamuyita Claith Kyatuhaire, waliwo Victoria Bagaya ali ku NBS, awo nasanga waabo ne tubeera naye ngera mulembe. Nera nawe wajoyininga okyali omulembe gwe bwekiri. Ani akuteekayo oyo? Daddy we yakupevingira we ng'emyaka 18 si kyangu. Not really. I would say number 1 Katonda, number 2 platform zino. Mu my form 3 awo ngenda nfuna award eya Buzz. Eya bali bagita Buzz Teenies High School Celebrity. Nga omwana yali asinga okumanyikwa mu high school. Omwaka ogwo ngenda njifuna banteeka mawulire. Awo bitandikira amasimu ne gatandika jango kole kano biki nengenda nga nandiza bwenti ompola mpola kasitaka chance kajja ka UBC nako nenkakola ki noka grab noga bwenti ompola mpola kati ogateko naba Buzz and Swangz waliwo omukyala bamuyita Tina Byaruhanga waliwo omwami bamuyita Julius Kyaze wa Swangz ne balaba talent ne energy ne batandika molding mpola mpola. That's how I became head of events for their events department. Nenga ba moldings because nali bujjo na banfunira. Okay, mbalabe era balina team nene nyenye kati bude bwatuka butusi nengambo manyi naye kyali ku plan kyali ku script nali nyingira media na ina plan nenga media ngina gikola for 5 years because I didn't see myself doing media and events for a very long time. Nali nchimanyi nti ekintu njagala okola for the rest of my life is construction and real estate. Mayumba bantu kusula nze njagala nzijukirwe nnyo bamanyikwe nnyo mu ekyo kuva buto mbadde nkimanyi. I think nasalawo ekintu ekyo nga ndi mu pitu nasalawo nengamba nze njagala nkivugiraawo. So kati time bwe yatuuka emyaka nga 5 giweddeko ate ne 5 giggwako ng'ekintu kitandise okunyuma because emyaka 5 my 5th year in the media world is when I was the ambassador. I was a brand ambassador for Pepsi. Oh. Yes, I was a brand ambassador for Pepsi. As I was hosting all Mirinda events countrywide. I was on TV and I had I think I didn't call a fly by then. Ambition Mission. Nali omu ku key influencers and ambassadors. Twakolanga ne ba Ann Kansime, muganda wange Kenzo. Fena twaliwa. Sake erimu ne Kenzo. Yes. Oyo muganda wange nnyo. Aine Kenzo bangamba ali muri estate eyo mu lugezigezi mpola. Si muyimbi yekka naye ne muri estate mwa. Amutegerera ddala ate amwagala. He loves real estate. He has a big passion for it. But nekenzo nairanga kintu kyekimu nti ofuna kasene noduka noteka muki mutaka va ku kintu kubanga kino tomanyi bbanga lyekiyinza malawo nga nange va ku kintu kyoteekamu nga kyoyina kufuna bufunyi. Real estate tekigwa olutalo ne bwerujja enkuba ne bwetonya omusana ne bwekola gutya oba covid osigala ofuna graph esigala kyambuka olaba kali taka twayingira. Let me give you an example of Gayaza Chiwenda. Twayingira mu COVID Gayaza Chiwenda plot zali mu milioni 14 15 okufuluma COVID nga ziyingidde 18. Kati whether gobadde okola obadde tokola yali gainize ki value yayo yali appreciating buli kaseera kyekiri konti terikola sente zolaba kati abantu bibiri babulizaawo oli abene milioni 15 nga yagaze kumireka azirabeko mugamba teeka ku fixed deposit wa mu banka naye onawo zetagidde osozijjayo oba teeka mu kino mu bbanga lya myezi 5 ogijjayo ate ettaka liri bwe lityo ettaka teririko nti njagala school fees kanzijjeyo awato tonateekateeka bulungi kati olina bigabanyamu n'ogamba zino kazigende mu ttaka zino kazisigale nga ziri mu working capital nga nzikozesa I can access it anytime. Before we go further into the real estate thing, where do you get this inspiration? Kubanga bw'obanga ozze mu media bw'oti nga naye target ya ate eyina weeri wate kuba wakusikiriza ebiseera ebyo onyeze pesa naye kale. That's a very old story. I'll give it to you. I don't think I've told this story to anyone. When I was in my primary 2 nina relative wange kojange ali mu real estate Kampala wano era akola bulungi era akola bulungi. Lumu tuba tuva ku ssomero tuvudde ku ssomero tuddayo ewaka ntuuka mu lujja ndaba emmotoka ennene
parkings ewaka yali Land Cruiser ndozo bali bagitoba signals ebiseera ebyo V8 ntunuye motoka njiringizaako munda ninyako ku bino bigundi beside things steps ebyo ningiza munda ndabe motoka erabikanga obeggulu munda sibitegeera emmotoka ensanyusanyo nga nene ejjude mu lujja lwaffe lwonna nengamba motoka eno terina kuba ya muntu mayina kuba ya muntu ogo omugaggo ono gwempulya bayogerako mange gwabera akola ki ayogerako era ngenda okutuuka ogenda obuuza abagenyi nga yeki nga yeye tubuuza omugagga amaliriza agenda mbuuza mama wange muganda wakola mulimu ki nti lwaki nti njagala pitu nze wenkula njagala nkole mulimu gwakola ki gwakola naye nga nvuddewa ku motoka njagala nnyo motoka njagala nnyo motoka nze obulamu bwa njagala nnyo motoka nfanya ku motoka gye nvuga munde efaanana etya njikebera nja kuwa specifications ku motoka ezenjawulo otya n'okutya okitegeera bwe nvuga emotoka I want to drive the best version of that vehicle kebe ntoba let me give you an example of Mark X nti bwe nvuga Mark X ino bange ye Mark X gye basinga okuteekamu ekirungu newe basi ye model empya wabula nga yerimu ekirungu nga the finest they ever made abantu bako nga nvuga Spacio wawu Spacio bw'ebiseera ebyo ka Spacio akaali kaggulawo roof yonna nze kaali kange ngerawo okalaba nkajeri kalimu obutala biki kaba kange so inspiration evao so from then nzijanga nkulanga bwe nziyambi etegereza but also my mom yakolanga nnyo renovations nje nakurevamping eddiyo n'omwaya akasente k'omuwa osegera but also by coincidence mu bantu abalinga bali so close to her in her construction and endeavors nabeeranga so close to her kubanza jikira nti nze okusooka okulaba endagaano y'ettaka nali nkyali teenager okulaba nga bawandiika endagaano y'ettaka amakulu bazadde bo tebakotoggeranga naddala maama yakolanga ebintu oyo kwe kyatandikira wala wosomesa omwana just kumulaga bulazi nabeera inspired ate eti ategeera wajje kigenda kugenda but she did what she had era olwalirabirawo n'agamba kale nsalowoozaako nti you would go far with this kiringa genda na mwana kusuubula katugeze mu Wuuno nti nga buli wogenda osuubula definitely amaliza akoze boutique oba clothing line na pickinga ne reinventinga kati ekintu bwe kiri kati kyamupaala nako yangamba I can't even now keep track of what you're doing mpuli yasimanya ate kati mwasaze estate simanye ebusiika kati muliwa okitegera muzimbe kati nga wetutudde okitegera mukazi waffe amagulu gasona mukiza kwambuka kena akoma wansi wali n'asoma edduwaaye kati nganze Munnamawulire nina kye neebuuza nti Talha yajjawa capital kubanga ife ebiseera bino tulimu okubeera ng'Omunnamawulire agamba nyina okuba enseke kewaliwo kino ekivuluka ngene nkuba enseke nzikole ki owulira aba media persons kati engombe eriwo ya nseke bw'oba tokubya enseke owulira ng'olunaku lukoze ki obuseke lubaddewo kubadda mwakuba nseke nkyali mu media naye nze saalukuba oluseke lulina abalusobola ate si lubi sijaga nti lubi naye silusobola nze nali ku TV buuza Lydia Jasmine buuza Josted buuza Irene Tale buuza Fikfa Maker Kenzo Chameleon Jose Chameleon n'omwami w'emagere mwami Kyagulanyi Bobi Wine nze sasabako sente nti kampaka sente nze ndikolera kino producing oluyimba luleete video gireete tugizanye ku show sasa tewali muyimbi alina rekodi yange nga nambu kati mpaayo kano nsindike ne wabanga ogenda oba premieringa oba oyaga tujje nga nzija nenkavaringa bwemba ngenda tompa yadde ki yadde ekikumi because nali njagala nnyo okubuilding a relationship omanyi sente zino zimanyi ocomplicating ekintu okitegeera oli ayinza obbanga mukola ekintu nga kiri piwa yingiramu sente ne bikyuka omukwano ne gufa kati oli nagezaako okuteekawo embeera nti bw'oba tontupadde sente sijja kujja so nga tene oli yajjanga nga temuli ki temuli sente also nali muvubuka muto oba oli awo nga sina nnyo binsindika kuzisaba ekirala olumu nga bambi ne boozisaba tebazirina kati gundi bwe naviira mu media gungi yayita nafuuka star Fikfa Maker kati nga tebodda mu munyega bando badon MC
obanga neozamba kati ate ng'obanga ateekawo embeera okitegeera kati nga saagala nnyo kibere nga njaga kibere pure also ebyensi tobimanyi ojja bwa oli New York oba oli Joburg oba oli Rwanda omugweko nga wamuyisa bubi okitegeera olibuti wamuyisa bubi naye nga wamusabe sente trust me naye bw'ateekawo embeera n'aga nti nojja kikola naye olina kyomwagaza ekirala naye olaba wano wenkufuna negamba nti seeka wano tukoze tuki era ogambye mu mbeera y'Abaseruganda tukole ki tuyite era n'abantu bayinza okugamba nti wemba mbadde n'akantu banjagala kunyimbirako oba twagala kola kano oye mugamba direct akye ne nali nkola omukolo 2 years ago bwe nali mpasa mukyala wange saasasula ku muyimbi bonna ate nga abamu tebalina in the country otherwise kyandiyongedde okusavuwala buli eyajja bonna nze yes tewali alina record yange simanyi mpaayo kano nkukolere kino gwebuuza vinka kale kyewakola emyaka giri nobeera nga buli omu wamuteerawo hospitality ennungi buli omu n'omusaavingira nga tolina kyomwegombako oba kino tewali kakwakulizo nze nali kwagaliza bw'oyagaliza kyoyagaliza kyonna kyenkwagaliza kyenfuna bwe mba njagala obeere star oyitemu ofune nawe ofuuka star thank you like how you are a star in real estate right now so nze bwenti bwenkiraba ensi bwenti bwenaba kyenjagala empe kyenjiwa bwenjiwa amazima ejja kumpa mazima kubanga kyosiga kyokola kyokongula kituufu akonkayize okay omulabi waffe omulungi atulaba ku Blaze Media lwaki ndeese Talha olunaku olwaleero ng'omuntu eyali akola omulimu gwe gumu ne gwenkola omuntu eyali ategeka events ezituwa emirimu ate yakolerako mu brand ey'amaanyi saawa zino ng'ekyastandinga nga Swangz ndowoozezza nno nti ye muntu omutuufu ow'okubaleetera oba oli awo okusharinga n'ebyo azze atya okubeera successful right now the Talha gwe neegomba okukyaza ku mukutu gwange nga nze munoonya ne mga nyamba otuuleko ku mukutu gwange oyogereko n'abantu bange emitwalo n'emitwalo egitufollowinga Talha nno lwaki mmuleese he's a real estate partner oba entrepreneur Talha kye nandeetaaze okusooka otutegeeza oba okusomesa abalabi baffe bano buli awulira nti omuntu ali mu real estate bagamba oyo muntu mu Luganda oyo asuubula mataka sooka otubuulire who is a real estate developer oba omuntu gwe bagamba nti ali mu real estate nga Talha kikyaba akola mu real estate ali very wide ali mugazi nnyo nti osanga abantu ab'ebikula bingi mulimu ba brokers mulimu ba dealers mulimu ba agents mulimu ba investors mulimu ba entrepreneurs just nga ye musuubuzi nti agula ettaka lino n'alitunda kyakola ekyo basically kati ne mubaamu kati developer gwe woyo ekigambo nti developer real estate developer bintu biri ebirina okujja nti akifuna n'akigattako value n'akitunda akigula n'akigattako n'akikulaakulanya wanjawulo kwoli akigula n'akitunda waliwo ajja n'agula ploti 15 n'atunda egayaza n'agirekawo gwe gwakugisaawa tagigattako kugisaawa era ajja n'agamba wano etambula 5 wanedduka ekinene nnyo sibako sengenge yes kyekyokka kyabaakoze abadi marketinze ye value gy'ayinza obba nti ayongeddeko kati wabaawo oli ajja n'agamba nti nze ploti yemu ngiguze nenjiteekamu ennyumba z'abapangisa unit 10 unit 12 oba unit 8 oyo developer adevelopinzeewo okitegeera kati ayinza okugamba am developing to sell I'm developing to rent collecting a rent wange okitegeera kati awo ebikula bibiri bye mmaze babrokers babroko bamanyi aconnecting omuguzi kumutunzi ye gwe mulimu gwe kyekimu ne ba agent bakuba kati tutandise okufuna mu ba agent abali really like professional nti agent ye muntu gojja n'ogamba nti njagala ettaka mu bitundu by'omukyanja oba munaalya n'agamba tujja kufunya ettaka budget yeri kintu budget eriwo eki n'akwadvising n'agamba mukyanja ne naalya oba ne bulindo watambulira mu ssente bwe ziti n'akwadvisinga n'ogamba isooke munoonye n'agamba nti bwe tufuna twagala percentage bwe kiti nga tukufunidde ettaka eddungi percentage ye covering tugenda kukola due diligence tugenda kukola dikolako searching nga teriko buvuyo tetukwashuwaringa gwe nga gwe n'okutegeera nti nanyini atunda ye rightful
owner oye agent n'ateekamu naye era abeera ne agency ye ne office ye era you have to be ready to pay the fees naye ajja kukola services ezo batono nnyo mu Uganda batono nnyo mu Uganda naye mwebali abali mu business tubamanyi yes abatuufu mwebali abakola omulimu gwabwe omutuufu kati n'aba agent kati n'abawo real estate investor investor ye muntu akola sente zo batunda binyeebwa oba bijanjaalo oba akola ku media mu mikutu kati nga serebu nga ofuna sente zo n'ogamba nze nkyakola bintu byange naye akasente njagala okufuna wakaki wenkawumuza kati ba investor oba investor tekyetaaga kuba nti omaze kola sente nyingi nnyo you can invest at any one time gwe ofuna sente bwoti ng'olaba nti okyalina bino byokola okusinga sente otuula zi investing to saving a sente kubanga buli wozi investing azikula ye graph gye watugambye eyambuka buli kadde yes olina okitegeera nti sente yo nga sente bwe njikuwa kati muganda wange newenkuwa emitwalo 10 n'ogisigaza oba oli kafu kubanga njazitola sente egwa value naye wala ogituddeeko yo egwa value giteeke mu ebyo ebitagwa ki value otegedde singa ogenda n'ogula emmotoka motoka nnungi naye bw'ogenda n'ogula emmotoka ebiseera ebisinga eba gye bayita eya luxury oluba ogigula bwoti mu bondi bw'ogigula leero enkya n'ogamba nti njiguza $2,000,000 leero enkya n'ogamba bampa mmeka tebajja kuwa 2 ne wogiza mu bondi egwirawo ebbeeyi ne bw'oddayo wennyini gye wagiguza egwirawo ebbeeyi yes kuba gwaguza bisanyusa ggwe so nga ate ttaka wona osaana ogula leero enkya n'ogamba nze anyongeramu 2 nga nkita n'obeera mu katale noba ng'okoze $2,000,000 mu lunaku lumu kuba lyo ligula bukuzi nga ligenda waggulu era oba ogula ettaka omuntu yenna ali eyo wabweru ng'ayagala okugula ettaka kyandibadde kyabuvunaanyizibwa bwa kirungi nnyo omuntu yenna akuguza n'omubuuza ku projections ontegeera ekifo kino kigenda tambula kitya mu kulaba okukwo ekifo kino za kitambula kitya mu values kibadde kiperforminga kitya tomala gagula buuza soko onoonyereze nti ettaka lisira $2,000,000 by mistake lina gye livudde teryavukedde bukezi kumanya kati $2,000,000 mu myaka 10 lyaligula mmeka liri mu demand ne supply liri mu infrastructure liri mu national planning ebyo nabyo bi-influencing price y'ekifo yensonga lwaki osanga ng'ennansana lya bbeeyi bweti ekyanja bweti munyonyo bwe wati awo kyekiri ekya national planning bwe kiri ne setting nti naawe kenyini kati olaba wano wetuli akawewo okawulira bw'otunuulira olaba amategula era amategula wano gatuyolova okitegera ate wawo environment gy'otuukamu ebbaati nga lyasazeeko kasenene buli wamu ate ng'olunsi lyonna litalaze yes kati era omanya manti environment mwenzize bwetyo wekola ki bwetambula n'ogendako omulala nga olaba ettegula olaba ebbaati olaba okitegera amabaati ag'enjawulo amabaati nago bagakyusa mulimu akategula mbu super eco obwo okitegera era otegera nti kati eno mixture nobawo wali eri nga tegula lyeriseka lyokka omulembe gwaffe ne gujja nitujja nitukigattamuko ziterasi nga kwe tutudde wano leero nti tuli ku katerasi okiringako just katerasi okakiringamuko tekanaggwa naye you can tell nti osobola n'okwambuka n'okiringa kakyayo kanywera wano ak'olweggulo kati omusana guba gusetinga guvaayo byonna oba ogulabira wano kati notufene twateekako gundi kati buli mulembe gujja n'ebyaki n'ebyago omuntu waliwo ali eyo ng'agamba neetaagisa capital yenkana ky'okuyingira bizinensi eyo kuba waliwo abagiraba n'agirengerera eri ng'agitya era buli wawulira agyogerako n'adduka misinde ng'akwata eno kubanga ffe tulowooza nti mmwe mwekka abagisobola omuntu alina beera na kyenkana ky'okutandika n'okulowooza nti eyo bizinensi naye agirimu agirinamu siteeke kangezeeko okugatta ansa waliwo ekibuuzo kyewambuuzizza nti naye capital wakola otya kankigattire wamu omuntu yenna omuvubuka yenna ali wakati w'emyaka 16 n'emyaka 25 eyo eba starting stage buli omu atandika ku level wawa atandika 19 oba 15 naye awo n'omukaaga so otandika bizinensi emyaka 16 nali nkola bizinensi ogenda joininga media ng'olwedde okirimu nagenda okuyingira Swangz ne bars ng'olwedde ka bizinensi okalimu nalina video library nagitandika mu form 4 vacation 16 years yes mu form 4 vacation netandika video library yange ekireka okitegera ku neighborhood wakawe nali mbeera okitegera so kyovola ngambye eyo age bracket
but you can even start wona go wowulya nti akasente okagala wona wowulya nti bwano nsobola otandika nze nzoza wasinga okuba nti wotandikira kati emyaka egyo bracket eyo ogibeeramu bagiyita yakwezuula oba mukwezwa naye nga bw'onoonya akasente akasente buli kofuna olina okutegeera nti akasente ako kaditamininga bintu bingi nnyo mu myaka gya 3-4 naye tonoonya akasente kokka noonya ne skills ne social capital ontegeera nti olwaleero nyiza okugamba nti bwe ŋŋenda ŋŋamba nti oba njagala kuyingirako mu Pepsi njagala yingirako wano before bingi jo bensobola okugamba nti wona we mba nyingidde nina gwe nkola ki gwe mmanyiiwo kubanga wazimba naye wali erimu eri bracket mwegambidde wona kikolera so omuvubuka ali eyo nawe awo toyonoonawo obwo si bwe budde bw'okwetamiiza si bwe budde bw'ebiragalagala si bwe budde bw'okudigida ennyo nedda obudde bw'okudigida bwo tebuggwaayo weewaawo osobola odigiddamuko once in a while naye tokisussa kuba okudigida kunyuma kuli addictive nako odigiddamu lumu nenkya oyagala kudigida olina okwekuuma akasente ako kofuna ako akatini oba 5,000 oba 10,000 kati nze njagala nkubuulire bwe nalina emyaka 19 na hostinga nze nali MC wa campaign bali bagita rated next Coca-Cola rated next kati nga bajja nga bya it was a singing talent search naye buno bu activations obw'emabbali oba okusoma keti oba simanyi biki oba ku mall obwo nga nze mbu MCinga bagundi nga be banene waliwo omwami wali bamuyita Mosha waliwo omwami akyali munene Denzel Mosha yabamuyita Mosha wabawo Denzel akola ndoza ku one of the media houses XFM Denzel oyo nga beba main MCs kati ffe olwaliro bandi bayise bandi bakachere gwe kubayiseka nga buno obutini buno nga bakuwa 9,000 buli ka activation koka naye ng'olunaku lwo noobeera waawo abantu bayingira mall bikibu oyimba abo bayita mujjebo bawa t-shirt ekyo bane ekicupa kya actually wenzjawe syndrome yange ekicupa ky'amazzi bane ekicupa ky'amazzi nga bw'okiraba era bw'onsanze nakyo ku site okuva olwo kiba wali eri ku waiting okitegeera so kati we bayingiranga nga nze mbayimbisa wano wali nga nfuna emitwalo gyange meka 9 akasente ako njagala kakase nga kengattagatta era ploti yange esooka ey'ettaka yavaawo bw'oba oyagala omusajja yali ansasula mubalirizi w'ebitabo yali asasula ebiseera ebyo mukutwalako ne mukulaga namugamba n'omugamba nti nze buli kyo gye mba nkola mpagu mu kitundu esigadde zitereke bwe bunaggwaayo ozimpe nga zikoze eki nga zirina kye nsobola okufunamu nenziruke wawuyako okusema properties sema yali w'amaanyi munene nnyo gye nagula property yange esooka ploti yange esooka Ayi salamu alaikum zamusizza abadde wankizo nnyo mu jjane yange anjigiriza ebintu bingi nnyo okuvaawo twakwatagana otuuka okugamba nti kankolereyo estate company eyiyo yes nga zijjamu nemuliramuko wano nemugamba wano nemugamba kino so nenzijja nga mbukolektinga bwe nti buli keyakajjanga omuntu yena alina nga tolina ssente tolina kwekanyambo ezo sizikolera alina ssente olaba naalina essente nyingi 10 akyagala okitegera nina abasajja bemanyi bangi nnyo abalina essente naye bwakutuma ekintu agamba sooka ompe balance nga tonampa kyenkutumye afa nnyo ku cash so akasente kano kofuna tokanyooma tokayisaamu amaaso kamakulu nnyo kasi okutwala ewaddako cut your coat according to the size of cloth that you have teweeteeka bw'omanya nti akagoye kolina kati ntosobola tunga suuti yonna tungako esuuti tunugako ekooti oba ka basikooti wekabanga koolina baganga zikasobose tunga katambaala lyakyonaamira thank you bw'ofuna emitwalo 10 tolya zonna gyako omutwalo oba ebiri tewetaaga so much life is so simple fe tugicomplicatinga oyagala olyenga oli atuuse nga tonnatuuka oyagala bakita kya okongojja simanyi ate noyavula oluganda simanyi olina okuva mu steps genda ng'otambula mpola basooka kwavula bifu nga tebannayimirira thank you kyekyo mbadde nnoonya so kyekyo capital sijja kugamba mbu nawano nakwata nenzija capital mungi nedda mu kusolooza mu kugattirira wano ne wali mu kubeera omwetowaze n'okutya Katonda n'okusigaza amazima amakulu nakubya oluseke tomugambye nti simulinaako buzibu yadde akekkereze ku luseke lwakubye akubye emitwalo 2 kekkereza akolyako ekitono saving ogende ku ddala erikola ki eriddako awo nvuddewo kaakati olwo ninawo akasente kange
nyinza okubanga ate sina talent kubanga bino ebintu birimu talent nti gwe Talha you talented in that kubanga ne wali tonayingira media era waliyo kirimu era ne kuva obuto nga mami wo awandika endagaano waliwo you were in primary too. I remember embozi gyotunyumiriza waliwo oyo ngeyo talent takola ki era ne grooming eyo teyagifuna naye nga atayinawo akasente ke agenze ebweru akola oba ali wano atunde engoye mu kikuubo oba asuubuza ebintu mu kikuubo ayinawo miliyoni ze 5 agamba nkoze ntya okusobola okugulawo akantu kange kengenda okola ki oba okuzimbako obuzimbako ennyumba z'abapangisa oba okuterekamu sente kati oyo kyalina okukola nga bw'ozogedde ezo 5 10 7 2 buli omu ne level ye toseka ku account kuzisavinga kuzigulawo okulabako ogulawo ka app olabeko zi investing eri sigala ng'okola kino kyokola kuba kino kyokola kya mugaso nnyo nti kyekireese kano so kisigaleko tokivaako zino sente leka manyi sente erimba kati abavubuka we going wrong I've seen so many people wawo gwe nalaba I think 7 years ago yatonya miliyoni 5 ku account awo amagezi ne gako mutege nalanama nkugambye amagezi ogako mutegeera n'atumya zihenesi n'agula emmotoka waliwo markex ebiseera balyamu akaki round eyes ekozeseza abantu ensobi markex n'agigula n'afuna driver 15 teyafuna babawunsa kwa bafunira driver so wasikolede obuzibu so nga ate singa yasigala ku kye yali akola ekyamuwa 5 ate seyandibadde mugagga simwogerako bi ne guno gwakati yakiddira ne guno gwaka oluguudo lwakwata lulala business yasuula sente esobola okusera ng'ogikutte bubi chovola abavuka mbagamba tojejeko investing olaba oteka sente mutaka oba toziraba oba na kipapula chokate ngatawo wali ate nga ziri mu kukolera jukira kati olaba nga bwokera n'ogamba nti kati ngenze kukola olwaliro njagala nfunayo eky'ekkumi ziri sente oba ozitumye nazo ziri mu kukola otegera kati oba okola times 2 omwaka ogujja n'ogulayo ekyapa ekide n'ogulayo ettaka eddala okola times 3 omwaka oguddako okola times 4 kyekigaggawaza abasajja kati wa abasajja ng'akola times 100 ng'essente z'akola buli lunaku tasobola zispendinga mu bulamu nga ne bw'ajoga n'akola biki eziyingira ze zisinga obungi naye nga yamastaringa kino kuba it's a habit olaba habit gy'olina nga bw'ozukka n'osenya n'osaba mukama n'okola routine eyo n'essente bwese bwe ziri routine kati bw'otandika okyemanyiza n'ogamba buli mwaka ngulayo akapoloti oba bupoloti bwange bubiri neevaamu nembugula ogenda beera ki myaka 10 bw'obanga obadde ogula bubiri bakamu bw'oba tolina bupoloti 10 oba bupoloti nga 15 obaaga okitegeera nga tekuli poloti nsikire zonna gwazitegeerera si bino simanyi kati enerimu enkayana gula kyapa ebyendagaano sibigenda nnyo nze sidiringa nnyo mu ttaka lya ndagaano siritunda ndi ku kyapa kubanga ekyapa ne bwe ngenda e Bulaaya ne bwe ngenda nenkuba ekyapa ekyeyo nsigaza ki bwe nkomawo otandikira musaaweewo kyapa nga nkijjayo ate kati ebyapa ebyatandise ofuluma birungi nnyo toyotagana kumbuuzawo wagula gwe mpa ekyapa nze nja kutwalawo nze wenkuwa ekyapa kyange ebyapa bituli mu kugaba right now bituli mu kugaba clients right now era mbagamba nti kati wetaaga kumbuuza poloti ye eriwa gwe scanninga wano ogenda paka direct paka ku poloti yo oyingira state omale government kati eno ye poloti yo bino nga wendaba katugeze nenteekamu pini mu GPS katugeze motoka Uber erina gyentwala poloti zonna zetunda kati ziri captured nemu estate empya ziri captured era wenagenza okwetegeeza nga bantwalayo ku poloti yange bakendedde kuba kati nyigamu nengoberera GPS map oli Bulaaya nga tukushipingira ekyapa kyo ng'onyiga ng'okebera pini anakubuza busiika ng'ekutwala paka busiika sekutwala ewalala awo ng'onkubira eyo enkola yammwe baliyo estate developers oba government yakitandikawo nti government yekiteekawo naye nga real estate dealer olina oteekayo omwoyo
sibo nanti babifa sibuli omu yes nenga yenkole yandibadde entuufu gye tugenda kigenda kusukawo kigenda kwongera okulungiwa akambuuze mu nsi ezitali Uganda eyenkola gyeri oba etandikidde wano gyeri ezimu tezinakifuna naye ezimu zikiri enkula ezikulakulanye nezitusinga time egenda ntuukanga n'ekyapa kyennyini kino kiri physical toba nakyo ng'olina beera na electronic nga gwe nga bateekamu test details zonna ezijja nanyini gundi yeono kale ekyo kiyambako oprintinga photocopy naye ng'origina eba online kuba kati ennyumba esobola okujja okitegeera naye tubikuuma mpola mpola nga bwe tugenda gavumenti nga bwekola naffe tukula nayo ekyo kiyambirawo bano abakayana ne bakayanira ebyapa nga kibakayanira kiri physical alajana na kyapa omukazi yatwalako ekyapa kyange kino eky'electronic kino kiyambirawo omuntu oyo gwe babbako ekyapa nga we yakiteeka emitwetwe omwana mutabani we yamubaza yeewunguddemu n'akikwekulayo emitwetwe n'akiddusa n'akibba ebiseera ebisinga bw'onoonya ekyapa nga tokiraba onoolanga amawulire osooka reportinga ku police nnoolanga amawulire kati nomaana ofuna lawyer bw'ofuna lawyer n'akulaga emitendera gy'olina okuyitamu paka bwe mugenda mulangiza baprinting ekyapa ekirala kasa ekyapa ekirala kifuluma kiri kibeera nalified kiri kati kino eno enkola ya electronic eyambirawa kino okukisafeguarding kati awo enzira ewaffe ku TBSS wetukugambira tugenda kuguza poloti naye wowe omalirizayo sente leeta akasente katono tukiteeke muki ku online mu mannya go bwe nkiteeka mu mannya go twayanirina oyine bwabba fizi nziraamu awo katono bw'omalirizayo akasente ng'obadde oyina dyosasulako tuteeke mu mannya go bwe nkiteeka mu mannya go naye oba tolaamye naye mutabani we najja nakyo oba najja n'agamba taata ye agamba nti ettaka liri mannya ge era bwe tusaakinga tusanga lisoma mannya go watandikira naye kati kireeta obuzibu abantu baaba wange ebyapa tebakyusanga kati bulamu ensi nga bwebumanyi oli ng'agira akola nga bamuwa ekyapa kati bw'afa ate naye processi ndala gye sajja kugendamu olwaleero ekyapa ekiri mu mufu yes ye yakumanga kyapa yes kiri valuable naye tekiri updated ekyapa kikola nnyo amakulu full makulu nga omuntu ali mu kyapa mulamu nga waali sinakindi nga yakirina okitegeera so bwe mba nti olwaleero nze kitaawo nenkuwa weekolemu omulimu ogambe dadi nafunye akasente tukyuse nga waali then it's updated yes muganda wange ng'amaze okuyitamu bifuuka birala biwanvu wadde yampa it costs you a lot of money wadde yakikuweera okirina nina vidiyo yange namukwata vidiyo ng'ayogera naye nti epapula kyonna tekiri updated newaba ng'ayina emikono gy'ekyalo gyonna nkugambye era nabwotwala vidiyo mulanzi oba neogitwala mu kooti nga bakuzayo bali wegambye ng'ogenda mu mitendera giri lawyer gyagenda okugamba okukyusa ekyapa ekyo kidde mu ki era actually olaba nti abataatawo nga ati balina akayanambu babaganda balyagala olina olanga mawulire olina olanga mawulire ekkooti ne gavumenti beere sure nti toli muyaayi toli mu bibba era bo basigaza kopi ne bagamba naye omusajja yalanga nti omuntu yena alina interest mu ttaka lino aveeyo tewali yavaayo awo ne balyoka bakyusa nolyoka ogenda ku mitendera emirala tebamala gakyusa ogenda ku mitendera emirala ninawo akasente nzize interest yange si yakusuubula oba yakuyingira bizinensi wabula nze njagala kugula kapoloti kange kyanja wano nka fencing kabeerawo nafuna sente ndandika okukola ki okazimbako nyina kuleeta sente nyina kukola ntya like muyina limit nti awo no bwaleeta sente bweziti bwe tutandikirako oba nyina emitendera giba gitejja okujja ntandika okujja mu kampani eyammwe real estate company yammwe okusobola okubeera nga nyingira business eba transactions I think ejja kusavinga omulabi eyo naino mbuuza ekibuuzo that's a question very few people have asked me or even none naye nga tekiri very important tufuna challenge bweti oli alina miliyoni 3 kuye miliyoni 3 ki nyingi naye kukyayagala miliyoni 3 ki ntono okitegeera afuna miliyoni 3 alowooza ku kira oba okitegeera ekyanja sijja namugattamu n'alya n'ebikoze ebyo saagala nagenda naye katugambe nti kale kira miliyoni 12 miliyoni za 3
tebalina akuwuliriza nakuwa audience alabanga gwasagamu nze nga akoze real estate okumala emyaka 10 kati on a record nkugamba ki bwakasente kona kofuna funa omuntu ategeera real estate nganze ne bwabanga sinze naye omulala ategeera real estate mukwano gwa kutegeera bwabanga si mukwano gwo buuza mukwano gwo balina gwamanyi gwe yesiga okitegeera n'atagwa ku muyaye amugambe njagala ku investinga mu ttaka budget yange bweti kifo kye kina performing obulungi nze na ebintu byenje kugamba ku locations kugamba laba ebifo bino olwala byombi babituna milioni 45 buli kimu naye kino kigenda tuuka kisingeko ku kinnaakyo olwabi kibyemanyi ontegeera kati kidane kibuuzira abantu kibadde tubuuza lwaki mwasaze estate mu location bweti tulina betumanyi fe tuba twakoze research waffe to come up with that location tuba tumanyi location bwegenda obeera tulina estate gye twasala ku lw'entebe mu myaka 2 yali emaze okudabolinga price na milioni 3 mu myaka 2 yali emaze okufuuka milioni 6 kosa nacho twali tumanyi wawo oluguudo twali tumanyi tugenda litawo okitegeera era abapiikinga abatawakana nnyo baagula era basanyufu nnyo lwayo kati ate kyatandise na dopaala 7.5 kati okitegeera so bane milioni 3 10 5 8 nga zolina weegejinge olabe mugana nga bona abeerawo n'ogamba nti ntuse mu dduuka balina engato wawe emigato emitwalo 4 emitwalo 8 15 n'ogamba ku nfuna yange njagala ya 6 oba ine ey'omunaana ku nfuna yange nga bweri eri eya2 ne kutaka kyokola kanjirekere Talha olwaleero nawe milioni zange savings zange za milioni 7 naye mu myezi 2 nsofunayo milioni zange meka kubanga nkola thank you 3 ate awo ninamu school fees z'abato bange oba ez'omwana wange mu maaso awo naye etikumi likola ki libwera weewaawo olwaleero nawo meka 7 kati tutandikira nonya muki mweyo budget naye obuuzi oli gwegambye kubeera abamanyi abantu abalina ebintu ebityo amakulu tatya ajje eri real estate developer amanyi akwadvising akubuulire nti kigwe kino bwe kiti bantu bangi katuyinza batulonyikinze estate nga milioni 3 nga gye tulina at the moment ate olinaja n'agamba nti naye nze ne milioni 12 kati nga tumubuuze nfunayo eri etya ofuna osuubira funa sente otya okitegeera kati awo n'omanya nti bw'atuwe 12 zine 18 kyemutwalya budde ekyo ziraisinga obudde buba bungi n'omugamba katugenda kukola bwe tuti kwate 12 zino tulina estate eri upcoming tugenda ziteeka wano bwe tusala estate eyo ogenda beera omu kubasooka okufuna ki oloti okitegeera awo bwe tuwetwetera okuba advisinga oluusi nga ayinza n'okufuna ekisinga ku kino olumu bwe tulaba nga bambi abamu kitera nnyo okukola ku ba repeat client nga abadde atugulako abadde nga atugulako oyo ayanguwa era bamba manyi nomalayo nga bamukyatunda nestate ye nga amazeeyo n'agamba nti kati gye muddako nze nkandaniko teekayo kati wabanga si repeat client kyetera omukolera waliwo asobola okugula wano tutemu speed njagala waliwo asobola okugula wano katugeze oli mu ssala kira y'omuntu omu ate n'agula ye n'abanga amazeeyo ate n'agula n'ewala naye nga ggwe ne mukwano gwange n'awala ffe tukyasasula estate gye tutunda n'ayongera n'agula n'ewala kati ye n'aba nti ezize amaze osasula n'agamba nti kati nze maze okusasula mulinawo poloti nedda naye tubaite tunasala ndala n'agamba kati ku estate gye munaddamu osala wonna we musalidde buli we twamitinga ku Friday wali ombuuza nti kijja kitya nti eri estate wagironkinga ng'olede erimu abannanyini kyekyo tugenda ogisenda bwe tutyo gana tukitadde katale waliwo baba ababukinze poloti 2 3 kifaanagana nga omuntu wanajja nga zino vira ndato naziggulawo najja n'agamba ekisenge kirinze nkyegombye n'esente zikola ki neweggwa omwaka ogujja yaba ya booking nga toso agigaba ne boyita milioni 2 sigisoa kutunulako oli yasasula okitegeera ye committee nga thank you kati wabawo ono nti nze sibamanyi bwentyo oyo nga tumufunira tumugamba wawo company bwete eri legit bo balinawo project ezigwa mu ki mutulube eryo mu budget yo era we twali tulina tukugamba nti wadde olina budget eno bwete nebwe tite tulina tulife tulibamba tetufa sente mu referring mbuleta sente tukureferring oba sikyo tukugamba manyi noonyako ewalala oba lindako mu budde bwe tuleke namba yo tunaba tulonkinga tukubuulire kati bwe tuka ku level eyo twesiga obulungi
nga mukola business nyina kyenda byawo wennyini ng'oyogera ku muntu ono returning buyer oba repeat client ajja n'agula kyokka ate woosala ewalala n'aba nga ye yagulayo nadda ng'ate neno poloti ye temuvuddeeko awo enkubuuliza ndi Bulaaya oba ndi UK nina akasente kange bamanyi oba n'akasente ninawo akasente ka milioni zenga 10 nenga we nadda mu December tugenda zijooga nti twagala olagako abali awo ndi tuli bakabi neninawo 10 kyange ndabi Talha nga asomesa kale 10 kyange kino siri willing kubeera ku ground kuva ku milimo gye ndimu e UK era nga wo omugambye nti asigala ku milimo gyo wadde otandise business bwe nsobola okubeera repeat client nga nkola business ya real estate ate mu business yo mu company yo ntya kisoboka nti oli Bulaaya akasente ko yagala kakola ki ka investing ogetinze in touch naffe tukuguidinze on the way forward nasiima n'ogamba nti nze mazo sasula poloti baya milioni se 25 njimazeeyo nguze poloti zange bize milioni meka nzimazeeyo 100% ebyapa mutadde mmanya gange nga tukwate byapa either tubiwa omuntu ali trusted go tugambye oba nga tubikushipingira tusinga kwagala bibaweereza nabyekwatira yekebifuna oba ntumugamba bw'okoma mu December era mu December twade tukola handovers zade nyingi nga bakomyewo nga ba receiving ebintu byabwe so bwe tumala okoyo ekyo kati naakomawo nalyoka agamba nti oba ettaka nalituukako physically nalyagala mukyalinawo nti nedda waaweddewo kati mulinawo ki tetulinaawo naye tuli mu kufumba nina milioni 10 saagala zejjako ng'ateekako okitegeera olwafuuse repeat client okitegeera kuba kati ne trust weeri kyova nagambye nti ffe tuba tetulina tukugamba tetulina nti nze ya depositinga we wabaawo ekiriwo era nze gw'otandikirako era ebiseera ebisinga nga tukati kati right now tuli ku busiika gye tutunda kati awaddako wedde tumanyiwo tetudisclose nga budisclose naye tumanyiwo naye kati gwe bw'ojja n'oŋŋamba seeka nze maze ate nja kugamba nti tuzaako wano ng'omazeeyo wano era nsobola n'okulagako ku nteekateeka zifaanana egamba nti kaakati oba oyagateekako ojja twala zino era bwe tusala yogonaba nga ze naggamba zezizo ku pulaani oba wetunadda ne bwetunadda ne wetunadda wona njagala okakasa wateeketeeke kakati Talha otunze osaze state katugeze yebusiika ebadde mu plots katugeze 10 ameka nga 2 ozitunze zikoze ki ndi omu kubaagula n'ettaka lyange liri awo kyokka ate waliyo omuntu ayagala okugula awo ate nze neraliikirira ennyinza obutasobola kukola bizinensi nga nze nsobola okusigala nga nkola naawe gwe n'osigala nti nsobola okukola bizinensi within your business olumu ffe kennyini ffe tugamba n'okugamba I've done it so many times naye nkugamba waliwo neighbor ayagala kugaziwa kubanga wamu atuukawo n'agamba nga nagula ntono naliguze 4 nagula 2 ngalaba walungi osinga wali osinga we yakirowooza any of my neighbors ayinamu ekirowoozo nsobola omwongera mu milioni 2 ogwo gwennyini omwaka kati gwe ng'ogamba ng'okubira ba neighbors ng'obagamba ensonga eri bweti neighbor bw'ati mbw'ati ayagalagaziwa do you want to have that conversation nti yes I'm okay I'm open to selling ng'omuganja ogere naye ngakola amagoba mu negotiating aba ayingidde already business kati ekijene gitandikidde gwe bulungi bw'ettaka kati right now twatunda bombo twatunda 223 bombo bwafaanana omanyi nti bombo abantu ambatanisa addokyusa emikono kati eno simanyi twali ekiwenda mu 2019 emikono gikyukira ddala abantu bali mu kukyusaamu abantu bagulanga milioni 10 15 16 kati lwali ekiwenda nawe omulaba esente zaalimu 3 zinatera okuyingirira ddala 5 zigendera ddala ekyagendera ddala kuba kajjukira kira agenda naye agoba eyo sayidi kyekikuzaayo era abatasobola eno badduka eyo okitegeera bwegute awo onyinyonyoseewo kyobola nkubuuza ebibuuzo ebimu nembiddamu nga mpulira njagala njigewo nnyo kubyenkola buuza byonna weziri nina ennyumba zange kati nga gwe real estate developer
wentunula wempita mwekira nempita ku site zo ndaba kalina oba tuambusa amadala gantula katulinga mu floors like 6 like 7 kati wano bwendaba ploti yange eri 10 ku 10 nenda soka nenjono nenjizimamu ennyumba eza wansi ne olwokuba ne budget je nalina ne ate kati wempiseko ku site ye yekira obe yekyanja nsanze nga ate wo mu ploti yemu ogizimbyemu flow nga mukaaga waggulu ate nga so yes so nango teka wa apartment bwezityo nyinza ntyo kyusa nembeera nga bakiyita bati ekyo renovate kibachi nenzijjawo kiri nentekawo kino within that office tuchita value addition ojane tuwa wansi tuwa property jolina n'ekifo tukistadinga netugamba this is how best you can use era budget ye no kati oli abeerawo ng'alina idea naye ng'alina ne kabudget nagamba mba ne millions zange 2 oba 3 sobola terezaamu wano kati netumugamba antonoko naye weewaawo zikola ki zitandika bwe tunatuukira wano oba onoonyezaayo 2 batugambye tujja kwetaaga 5 oba ojja noonyezaayo ezimaliriza mpolampola tukuwa tulina gundi systems we've been serving people tuzimbidde abantu apartments amaka ag'okusulamu 6 bedrooms 5 bedrooms tulinawo ya 4 bedroom right now gyetwakamala okuzimba osega tuwawo eri mu musingi mpolampola so oli ajja buzintula wansi because construction is wide is wide what tulina okutula ku terms of payment zigenda beera zitya tugenda kukolera ki ffe tukuba plan tulina za approving ebintu ebyo byonna so bigenderaawo newabawo ne bano basimanyi already nze nina njagala terezaamu oba roof ngikyuse oba njagala renovating njiwemu value kati nawo tubasavingira gakola kati waliwo omuntu ajja n'agamba ennyumba zange mbadde nzijjamu emitwalo katugeze 15 oba 20 buli muzigo naye neetaaga ekole ki ebenga empe zisingako oba ekifo kino we nazimbira ennyumba zino kyali tekinnakulaakulana nnyo nga bagagga tebannajja ggulawo kyokka ina long running ennyumba namala ddogizimba ekaddiye naye ate waliwo abazze ekifo ne kikulaakulana ojja otya nonnyamba it's very common nembeera nga ennyumba eyo ngikyusa nebanga etuukagana n'omutindo nemba nga soosoloozamu akasente akasinga we visit the site netulaba environment site yo weeri ekifo mwekiri netwogera naawe netukuwa suggestions zaffe proposal yaffe ne what it would take for you to have that the terms and conditions ne time kwajjukira olumu zibaza bapangisa nga wadde osolooza millions 3 kati nga betugenda okukola bigenda twetaagamu tuwa obudde emyezi 4 ku 5 egyo emyezi 4 ku 5 batofuna ka income kali okitegeera so ebina birina okubeera in plan netugenda tujja kwetaaga obudde bwe tugenda kukola kino kigenda costinga sente bwezi naye netukugamba nti naye bwe kimalira ojjaba ofuna kino nakino nakino okitegeera tukikola kati olaba ennyumba nga zino client yajje ewaffe nga bwezirabira bwe zifaananawo mu video n'ebifaananyi n'atugamba ebuzibu bwe zirina number 1 zalina obuzibu bwa leakage kuba basereka mu ngeri ya box engeri ya box simbi naye batono bamanyi okikola esavinga kubanga esavinga cost naye batono nnyo bamanyi okukola box mu butuufu bwakyo kubanga abantu abasinga wano e Uganda buli omu agamba n'omuzimbi wange okitegeera ate bw'oba omwesizi naye toli examining amuzimbi oyo biki byakola oba amanyi byakola bata so abamu ne bakulabisa abamu ne bakolera ebituufu so olumu ebiseera ebisinga otegeera nti si mutuufu ng'amaze kukola bikola biki birabisa alisereseri nga bimaze kwewunzika so kati yazireeta n'azitulaga nga bw'oziraba ennyumba zonna abapangisa nga bakomplaining enkuba bw'etonnya wano watonnya kati nga naye adde aze nga afuna era abazimbi n'amugamba afunayo akabaati we kati twetaagayo n'oggulu twetaagayo tuguleyo emiti kati nga bagenda basiisiriza era nga bw'otuuka waggulu n'olaba overview kozi wanyayo waggulu ng'olaba ebipaapi wano bakozeewo wano okitegeera birakalaka but that's not long term this is an income producing venture for you gikwate bulungi bw'ogenda ng'okola bwotyo era egenda kuwa ssente bwezityo era n'akasente keyali afuna keeko ng'afuna emitwalo 4 buli unity ziri nyumba 5 buli nyumba nga ya mitwalo 4 so netutunula environment netunya n'ennyumba netumugamba tugenda kuwa suggestion nga zimuuko ka budget kayongeramuuko naye bino byogenda ofuna tugenda kyusa roof yonna
nga tutusisiriza yona tugenda jijjako nyumba tugiteme okutuuka ngaawo ku madinisa buliti zonna byonna twabijjako ngera bula mu butambi okitegeera ne tuddamu ne tuzimbazimba ne tutandika ogikwata level biki okukola omwamba ogwo gwolaba okitegeera ne tukola omwamba ne tuteekako akabaati kaffe aka black ne tutandika okukola gutters kuba bw'okola ebbaati kati olina okukolesa engogo bw'okolesa engogo ng'alina amagezi amazzi gagenda togayiwa wansi rain harvest gwolaba zitanka zolaba nesigala nga n'amazzi gakugasa more value to the property kati ate banabapangisa okwoza engoye n'okwoza emmotoka tebagenda kukozesa national water owokusasulira bagenda kukozesa rain harvest okitegeera bina ntubirooza ntumugamba bino byogenda ofuna ogenda kufuna kino ogenda kufuna kino mu rent ffe kenyini tugenda kuyambako okufuna abapangisa era ffe kenyini ffe twafunye abapangisa abo bolaba mu right now mugiddaabiriza okugijja mu mbeera mwebadde nerungiwa nefaananako nga bwefaananye ate ne mumuleetera naye twakamwadde tetukakola twakamuwadde bubi just mujjamu kabayasi kumulaga nti bisoboka kwabambi bw'oba omugamba wano eno nti omanyi ogenda kwongerayo ba miliyoni 10 oba 9 okukola ka renovation kano olumu agamba kati kintu nakigula dda ate nkyongeremu miliyoni 10 okitegeera naye bwe katandika okukola income era kasaba tanse omu emyezi 4 egy'emitwalo 6 wali kalyana n'ava kwana emitwalo 2 times 5 is 1 million Ugandan shillings of what he was earning okitegeera profits awo thank you kati bw'atandika okubyamu obudde agenda zijjayo second property efune value ne bwagamba kati weeri kati ng'etemagana bweti n'agisoloza omwaka gumu oba 2 n'agitunda era mwama money eyandiza oggula luli n'agamba nti zino ennyumba ngenda zigula miliyoni lesse 3 oba miliyoni 2.5 ate wajja kati ng'osoloze emitwalo 6 buli nnyumba ayogera mu ssente endala okitegeera oba okola mu money oba ontegedde ayingira mu nnyumba munda n'alaba value erimu n'alaba ne wabweru n'agamba this property is worth this much ne bwetaba value wakabiwa bank ne bwogenda mu banka ng'oyagala kwewolerako ssente esente ze bandikuwadde wali neze bakuwa wano za njawulo ye value addition that is what we are all about buli lwolaba TBSS buli lwotulaba we are adding value bwe tubaye tuliiwo kati awo tetutegeera bigenda maaso naye bwotulaba bwoti we are adding value wow okay omulabi kati saawa zino munnyonnyole what munnyonnyole about your company kubanga kati tulabye Talha nga real estate developer n'otuwana amagezi bangi nnyo abatagenda kuddamu genda mabaala kusaasaanya ssente ng'agenda twandika osuulasuula oba oli awo atandika okubaawo wakola nedda abeeko waateeka akasente mpolampola ndowooza n'omwenge abagunywa ne ndowooza si buli omuntu alina okugunywa kubanga waliwo agunywa nga n'ebbiru yonna yonna gye bamuleetera agisobola naye ate waliwo agunywa ng'emitwalo 10 bw'ogiyejjako awo obaokoze bubi tunnyonnyole ku kampani eno more about the company. TB Estates is a real estate company that has been in existence for the past 11 years. 11 years. Tuze tu evolvinga ng'ekintu kyonna kyonna ekiri progressive nga tujja tutambula mpolampola n'aba clients baffe abamuntu n'aba clients baffe abaasooka tukyali nabo olwaleero okitegeera nga tujja tuzimba estate yaffe yasooka ndowooza okusalibwa gye twasooka okusala yalimu poloti 2 1 2 eba estate emu 1 2 okitegeera netudda ku 4 tuyingira 6 bwe tutyo kati olwaleero tuli mu nnyingi tukola community okitegeera kaalo nti kaffe olina aganze wanonze wano kandite kazini wange naye abeereyo munda omwo ontegeera kyegamba so tuze tukulaakulana nabo so TBSS tuba ne plots for sale TBSS tuzimbira abantu amayumba g'abapangisa naago okusulamu ne country homes abasajja abamu bakoze ssente zaabwe ayagala kuzimba nyumba Rukunjiri agagizimba Bugiri agagizimba Busiya agagizimba Ntungamo Mbarara yabeera mu Kampala akola kasente ke fenga tujja country home fenga tu visitingayo tulaba kikyayagala tukuba plan zigetting approved tu setting teams ezigendo zimbayo nga tuzimbayo nyumba gyayagala
nga tugimukwasa mu kyalo ku mutindo gw'e Kampala oba ojagala Kampala boyina polotiyo ffe ng'ogitulaga otusedinga ekifaananyi kikyo oyagala ffe nga naffe tukuwa ebiseera ebisinga abantu bajja n'ebifaananyi njagala ennyumba bweti ne bweti ffe ntugireceiving tewali muntu yenna gwe twali tuzimbidde ku myaka gye tuzimbidde abantu ne tumuwa kyayagala mumuwa kirya kyatayagala tewaliyo gwe tuwa kyayagala mumuwa beyond expectations kyekibaza kyovula bulango tukuba butono kubanga ebintu ebirungi byekola ki beeyogerera bwe nkolera ekirungi ng'ogamba munno nga naye aleeta munne bw'atyo yes okay waliwo omuntu ayinza obeereyo kubanga wano bwe ntunula bwe nti vyo gye ndaba wano wali sisinza nategeerawo ebizimbe biri kiwaatule paka ku bizimbe biwanvu okudda eri kiwaatule bino biri ebiwanvu oyo kiwaatule okuvaawo najjeera n'ekibuuzo kye mbadde njagala okubuuza kati nabo bali eri bakulaba eno balaba bino nabo balaba kino nabo bakulaba era nabo bagamba ezo ziba zivira ezo villas kati awo kiwaatule wakoma okudda eri nolyokodda najjeera kati eno emabega waffe right now omulabi yekyalaba right now alaba buwaate and part of Nigeria kyokka ate ffe si gye tuli ekizimbe ekyo wenkitunuulidde kyekibuuzo kye mbadde nzija nakyo nti omuntu alina ekizimbe bwe kityo mugagga alina ekizimbe kye anoonya ani gwayinza okyesigisa okubeera nga no before nga sinagenda ku manage kwa wenzira njagala akimpaamu ssente okitunda kubanga waliwo igwe ng'ogenda kujja ogule gwe nga ggwe ne waliwo sometimes oli wayinza okujja nga toyinawo cash naye nga ate yeetaaga nga oluusi gwali trusted okola ki agamba amuwa akawumbi ye anoonya ani ayinza okunfunira agula ekintu kino omuntu oyo oyinza muyamba oti oba mmwe advice gy'oyinza omuwa omuntu oyo aba yeetaaga agents anoonya omuguzi kati ffe the best we can do is refer an agent we trust gwe tumanyi nti oyo akola biriyo singa ajja toyinaawo singa ajja nga singa nze soba mugula nga muwa agent nga amunoonyeza akola ki amugula ffe tukola byonna era sijja kuyimirira wano nimba ensi since we are a real estate company we are doing everything nope we specialize tubeeko n'ebyo bye tukola naye tubikole bulungi nnyo okitegeera tuzze tutambula kati olaba tulina ne condominiums zetutunda okitegeera condos nti million 15 ofuna kondo yo ng'eri complete era ne bw'otambula nsoje kunyonyola omulabi condominium gwe mulembe kati gwe gutandise oba gwe tugendamu nti oba n'ekizimbe ekyakalina kati nga bw'olaba kino kye tuliko kinaawo nti ekizimbe ekyo ne kiba nga kiriko ka unit nga kake ku kalina okwo so kiba nga kiriko units 10 kigenda ba ne bannannyini bameka 10 kyonna kibeera mu gundi eba bannannyini 10 balina okukkiriziganya nti webukera kumanya bayitayo emyaka 4 oba 5 oba 10 yenna alibeera nannyini balina otulansi n'agamba tukiteeke wansi kondo ziri ku kizimbe nga kino units 10 tujja tutya okubeera nga ffenna tuliko bannannyini 10 kubanga akuguza diira oba developer akuguza n'akuwa ekyapa kyo era ekyapa kiba kimakinga obunene bwa condominium yo bedroom yo ekinaabiro sitting room ekyapa kiba kibikavarinze byonna ekyapa kyo nti ku floor bwete private mairo nga kikyo era kisoma era tukyusa nituteeka mu mannyago ekitegeeza ekizimbe okibamu units 10 kiba kigenda bba n'ebyapa 10 ne bannannyini 10 oba kino bane nga bannannyini batono kuba abagula 2 awo n'abagula 3 kati oba n'engula ka B&B oli agamba mpa uniti zange meka 3 ye n'aba nti oba n'agamba flow eriko unit meka nti 3 oba 2 nkangule flow omulembe gwe gujja kati wano gwe omulembe gwe tuli kati kyovula nti kati si gye twatandike naye ati kati tubikola awo nzirayoko wali nti nina akasente kange miliyoni zange ebya 2 nyinza oba saagala genda kugula poloti kuzimba
njagala kiwedde obanga ne wenjagala oggula wammala fumbiro biki ate nga yazimbibwa ku mutindo ogwo gwennyini ogw'ensi yonna nze bwenzija oyinza obutantwala ku poloti ate nondaga eyo nompa ekyapa kyange nze neninnya n'ennyonyi nenzirayo wawo negwe twaguza nga taliiwo neziggwa netumuteramu nagamba tumufunye tenant mutukondoze netumugamba bosi wo landlord wo yes so and so enamba yeyo netumugamba ono tenant tuwa account number natuwa account number netujiwachi tenant netumwa company lawyer waffe na drafting tenancy agreement tenant nagisigninga nayingira ennyumba buli mwezi ateekayo sente ku account yo yali ebwe ziba tezijjawo ono yagirabe na this month enewedde weyalabye condominium ye naye abadde agisoloza for the past 7 months nga sente zigenda ku account era teri kagivunaanyizibwako mulala ndi wadde mbomu kujja ne mugambe ennyumba yange ogikutte bubi fuluma obwannannyini bw'ennyumba yange eyo buggwako ddi obwa condominium buggwako okusinziira ku terms and conditions developer original developers yateekawo oyinza obba nti agreement osayininga nti emyaka giwera 49 years ane mu mwenda tuddamu ne tuteesa seeka salamu aleikum waalaikum salaam oba noga nti emyaka giwera 99 jukira gwe oyinza obutabaawo tuli Uganda waguza oba tuli Dubai tuli Uganda ensonga wetuuse emyaka 9 mumeka ensonga ya decimal yatabuse ya emyaka 9 oba 4 oba yasonogamba nti kiriko ki banga naye wetutuuka naye wewabangawo nti oba waliwo arrangement kuba kati ebintu bigenda bikula olwali tuli kyanja naye obudde butuuka nga kyanja wa bbeeyi nnyo ate nga property tekyasaanawo kati olwalefu ebizimbe bino olaba byakabi mukaaga olaba kyakabi ate abazzukulu baffe tebagenda birawe batyo bajja bimenya oba oliawo n'abaana baffe bo banakuyo otuuka nga ffe nti kati alina emyaka 25 babirimu agamba bazimba biki bino bo bagayingira bire skyscraper okitegeera gye baagala oyingira agamba ontusa oteekawo floors 2 mwezi ne bamenye kati nga batuula bonna balandi road nti eno ye plan eriwo okitegeera olumu ne investor asobola okujja nga ayagalawo n'agamba nti mwena mutuule coming up n'omuwendo ogwo mbawe sente gwe mbawa muyitemu akazimbe katondebwa naye nga bannannyiniko bali wakagula $1,15,000 wakasolooza kuba oguze $1,15,000 okasolooza akakadde kamu 2 mu myaka 8-9 oba ozimazeeyo ziba ziweddeyo Talha tukwate empola wano wali sensitive nina miliyoni zange nsolozezza miliyoni oba nkubye ekiddiru kyange nkubye obukadde ebya nsobola okukwatako 15,000 nenfuukirawo land road wali simaze na kulinda kuzimba wali wenyini mu nfu n'ofuna condominium yo unit nentandiko solooza otandiko gisolooza onogamba njagala mpangisa mpa myezi 6 oba 5 oba 4 olongeyo unit buli emu agipangisa sente mmeka kisinzira condominium location weri kale tugambe kwa bani location zizino nga tugeze na mugongo najera chiwatu mugongo ngoguze condominium ya 1 bedroom bajja kuwa emitwalo gyo 8 bedroom sitting room wano wetuli kamwe 2 wano wetuli kamwe 2 bakakuwa buli mwezi ngo muganze njagala emyezi gyange 4 miliyoni 4 emitwalo 8 nyinzo bano obukadde bwange nga wensule munyonyo nsasula yakakadde kyokka mfunyewo 10 mwaga mfunya ate condominium nga ate enyirirano singa wali nensala wonji gule neme kuddamu sasula rent kisoboka kati kocho sasula eri ne banna sasula wano no banti kati osula mu iyo yate wali akonkona sasula national water ne umeme nga biwedde Jacob ebyo biteredde obo kimaliriza Jacob ebyo biteredde omulembe we gutuse omulembe we gutuse katuna n'abala bagamba kati ku project gye muddako njagalako okitegeera gye muddako kolera condominium njagalako tubalina abaga 2 bedroom aba 1 bedroom aba studio kitegeeza waliwo omuntu asobola obeera nga ekampala omulaba yeevuga naye nga tapangisa kyokka gwe omulaba ayingira apartment naye nga simupangisa yankonga asomba omusenyu naye nga ate simupangisa nga wuwe kadde mwoka bannyonnyola akantu ako mu kamera condominium
ogula kiwedde naye si nyumba nti wasimye omusingi ogula ennyumba ku nyumba mu Luganda olutuufu ennyumba ku nyumba oba ennyumba ku kizimbe kyokka ate ng'olinako n'ekyapa kyayo ng'ate olina ekyapa kyayo era bwe baba bakola ebyapa bya condominium ekyapa ekiri original ekizimbe kwe kitudde kikyuka lands ekikyusa kiba tekyafaanana nga ebyapa ebya bulijjo era bw'otamalamu okikolereko date ogende mbwekyewerereko ssente kuba balaga kuliko bannannyini kyabalala era kiraga nti kiriko bannannyini bwe bati original title developer yakisigaza naye eraga nti eriko unit 10 oba 12 oba 32 so ye naye agenda okukwata ekyapa kyamanya nti ekyapa kino kiriko interest z'abantu 3 Talha waliwo abantu nga bakujjukujju nga badde muntu mulamu nga tannaba kufuna bizibu pozi nakiranga tonagenda awo era osobola kyewolerako oyo ng'oguze 15 n'oyinga ntandika osula muntu osasula renti n'ogaa njagala gula ba kabenzi oba njagala nsasula ettaka lino naye nze omulimu gwange ekyapa ekyo okiteekayo mu banka bakuwa ssente kyokka oli ayinza okukaluubirizibwa original developer kubanga kiraga kuliko bannannyini abalala ayinza okukaluubirizibwa tasobola kyokka ggwe owaakano tewayaswa namuwa ssente kyokka ggwe eyaguze ka unit ate ggwe osobola wona watundira atunze interest yasigaza power ya controlling power kati nga bino twagala ku innovating kizimbe okisiiga langi wabweru agamanyi developer agasigaza era abagamba ndi omwali teyo ba miliyoni emu bemitwala abiri kyonna kyabagerese tudabirize ekizimbe batukisiige oba tujjeko amategula thank you era n'omobilizinga kiri nti mumufunye omugagga wayiseyo emyaka 5 mufunye omugagga abagula ya mobilizinga kakano akaseera okubeera nga ow'omuzigo alina amaanyi mangi osinga oli atekinga full power atekinga full power kyonna kyayagala okukola mu nyumba kyonna kyayagala okukola mu nyumba wewaawo alina byatasobola kukola bw'atagenda kutandika kumenya kuba kizimbe ojja mmenya awaliki banno bateguke omenye empagi era kibeera captured muki opepa waaka nti nga tonakola bwoti consulting a developer kikyo oyagala okukola oli ayinza oganjagala ebisenge bigatta kati nga bwogambye nti oli ayinza okugula omwaliriro flow yonna naganze jaganzigate nzifusing okitegeera nti oyagala kolawo nti mulyango noyita engineer n'atunulawo ekizimbe gwe twakozesa n'atunulawo n'agamba it's okay kubanga empagi ziri eno omulyango gukola ki okay amateeka gali clear ne last year akakiiko bakola akakiiko ku lands aka condominium properties specifically ne bayongera okunyweza constitution amateeka gali very clear takkiriza bakola kintu ekyo era tasobola era omusango gumusingira tewalina kuwoza awo developer wakwatyawo nawo n'ebyapa ebyo musimanyi oba ekyapa kyawo simanyi akikolerako date oba akikoleddeko omulimu gwonna omulala kimulirawo emboozi zo mpanvu nnyo ate nga zikyali nnyuvu nnyo kubanga zituyigiriza nga nze nfunyemu ebyokuyiga bingi njagala kubuuliza omuntu ekibuuzo nga nagenda bweru kuba kyeyo ndi Dubai naye nga nina assurance nti buli mwezi nsobola ofisa miliyoni kubanga omusala gwenfuna gwa miliyoni meka 2 bwe nsasulako wensula akatanda nsobola ofisaawo akakadde oyo omuntu ng'oyo nga assurance agirina nti miliyoni akola ki ng'alinawo nezitandika emiliyoni ze 15 omuntu ng'oyo ofiisi y'omukkiriza ayingire oba ogenda mugobesa luti musajja ngani gwe ngobesa luti we advise olaba naye tuba tugenda kuserving era tukwadvisinga netukugamba genda ogende bana nabo netubakubya ndibako netubaga tuwaleza omuntu bwati ne bwati ayagala yambibwa bwati ne bwati okitegeera nti oyinza okujja lesengo ettaka lyagati tulina liri below budget oba liri below what we have tujja kugamba wahina mu budget eyo contactinga mugende mutereeze terms kyenagambye nti sijja kubeera wano nimbe nti byonna tubimala tumala ebisoboka era tujja nakugamba oli omusobola n'okugamba oyinza kati wawo betufuna n'omugamba n'agamba naye nze njagala kugula ki kummwe namugamba okay fine katukole bwe tuti sente zino 12 z'olina tuziteekewa wano esente ezo bwe ziwera miliyoni 2 agirenga kyonna ekinaabaawo ese kyonna enaabaawo we tujja okukola ki
kubanga bwe musabukulula estate price ebaawo eba geno. Yes. Naye ekyo kigenda nnyo ku ba client, kisinzira nnyo ku mbeera za client. Enjogera ya client gyayogeramu nenge gyakwatamu ebintu editamininga kinene nnyo. Ne kalike mubalaba enfuna ye. N'enfuna ye biditamininga nnyo, bituyamba okumanya engeri y'omusavingamu. Oli ayinza obutaagala kiwulira naye ffe ne ba client betugoba olw'embeera zino ze nkugambye okitegeera olwa embeera eya enjogera ye neeyisa ye ng'omuntu omugira wamu ne mugisensingamu ka instability obutali kubeera mwerufu newaba ne ssente gamba nti nze ngenda nfuna ssente bweziti naye ne mustadinga embeera ze nga babadde agyesasula nga tebikwatagana byasuubiza. Yagamba nti buli mwezi agenda teekayo miliyoni 3 taziteekayo ateekayo emu ataano ate wakujjukiza wakubanja kati oguddako ku paki eseddako biba birala. It's either wotuwe cash oba ogezeeko wa twagala nnyo amazima up front kuba naffe tukuwa amazima awo ne mupulani tetugenda kugamba nti tukino nga tukitunda tugamba kitunda nga kitukitunda ekitundibwa nga kyekyo kyekitunda bwe tugamba tukuguzaawo ntuguzaawo kati gwe teweetaaga ate nawe ekola ki kutulimba so n'engeri client gyatukwatamu bambi ekola ki waliwo ba client abajja bambi ng'afunyemu kasente ng'amaanyi mangi ayogera nga kola ki nga bw'ayagala we excuse ourselves fe ntukola ki netumuleka nga tetumusobola aba tuyitiriddeko wayinza obbaawo yakola ki amusobola sijja beera wano gambe nti buli omu yenna ajja birimu emitendera era tulina experience waliwo abamu bwe tuguzizza abamu ploti n'afuuka ekirala okitegera batulumyemu notuluma newolaba mugambe nti abamu tetubasavinga ne batulyaza amaanya n'omwesiga noga wawona abanoonye ssente zaffe gwe kimanyi nti wawo estate gye twatundako yalina twakitunda miliyoni zaali 18 omukyala najja n'agula ploti zaali 2 n'alemerako agule ploti 2 n'agamba mu myezi 3 agenda baakoze eki amazeeyo n'agamba ati mosi myezi 4 nkukakasa emyezi gyagenda okutuuka 3 ng'essente ndowooza zituuse wakati ye ploti eringanga emu netumuwa time n'agamba mumpe omwezi gumu omulala njaba mazeeyo omwezi ogwo ateekako ndowooza miliyoni zaalinga 2 paka kati kyokka ate mwayingira ddala ye bw'aba ate bwe yagamba ate muganda ye yamugaa twaganira ki ekyapa muganda ye tumugamba jangu ki office netumuyitiramu netumulaga ne conversations zonna n'ebyapa netumulaga nti ebyapa byammwe weebiri naye sente zeyasasulako zisobola covering ekyapa ekimu bwa approvinga we hand it over to you era netukuba essimu na approvinga netukola ki netumusainingisa n'asindika ka document baloya bakayita affidavit I think ne bakasayininga netuwa handing over ekyapa ekimu ewa muganda we okitegeera ekyapa ekyo nekikola ki then eno netuma options 2 tumurefundinge esente zayitamu miliyoni 2 naye nazo ayagataka naye jjukira omuntu akola ekyo ettaka obudde bwaffe abusse okumala omwaka mulamba n'ekitundu ng'ate abaguzi babadde bajja ng'ate abaguzi twamalawo nadda netugenda netunda endala naye neggwawo netugenda ewalala sente zazittidda so naffe bambi tufuna challenges ezo kyova olagambe nti bwe tusensinga nti omuntu si mwerufu oba ali unstable tumuleka kubanga bw'okola ku client nako kano kakulu wagambye emboozi yange empanvu bw'okola ku client omubi oba client atali clear ekisooka oyo n'erinnya lyo ekyokubiri ba client abali worth your time bakwesamba because your hands are full of that engalo zo zijjudde obukyafu bwono client obeera mu kwoza misango makooti simanyi looya simanyi biki kati client yandikusanze mu mental state eri right attitude ngeri right okuba nti yasobola ate osobola omusaavinga naye bwakusanga oli mu kuvuma oli mu kuyomba oli mu kubanja ndiwo sense nga nti client agenda bawakujjukizanga wandimulese ba business people n'abali eyo bolaba nti client alinganga ow'okubanja ennyo save your time ba client abali organized gye bali bangi swaba
kunsi kuno je bali banji tosoba bamalayo banji naye nawo tebagala kujawo because biseera obera mukoza misango obera mu kati abayo nawe kenyini goroka business yange kankuwuye estate erimu poloti 10 oyina baklanti 7 abebizibu bwebityo client wa cash ku poloti 10 satu zibaguze cash obulungi obaze naye watu baguze cash naye ngabo yagambye nti buli mwezi ngatekayo bwezi na honoringa tetugambye nti no bina genda bwebityo naye wana bawo nti waguno mwezi ogenda sindika ntono ko batogenda sindika communicate yogera ogambe era engagement planning okikolamu guli omwezi nja topping up ndete zisinga kuzitegera era abantu abamu bagenze ne myezi mukaga that's no problem but communicate perfect communicate bera mwerufu naye kituka mwaka nawe olaba nti kiba kisosa olaba nazala kwa tugamba yazala namanya tugamba yalwala natugamba simanye motoka yakona abantu service wewe ng'abantu abakulu otandika nogamba ono nno anjiya ontege kigamba so kati okwewala ebyo bwe tukusensinga mwezi embeera nga tukwesonyiwa tusobole okusavinga bali kati nga nawe mbadde gambi nawe nga gwe businessman nenzije ewuwo nga ne miliyoni 3 naye ng'okwataganye n'ebiri poloti wazigabadda obadde okimanyi nti buno okwata ekitundu ky'omuntu n'alwawo sasula n'ogamba aluddewo sasula kantundu omanyi tukimenya amateeka oba oguzza abantu babiri sokole ndeko ate mbangu ayina soko mbadde mmanyi gwe kasita obanga oluddewo nze ndi wadde mbogenda n'enguza omuntu omulala nedda kasoko ata ku sente z'omuntu aba ayina se ku kyonna ky'obunguziza ne waba nga aluddewo sasula nkugambye omwaka ogumu n'ekitundu poloti twagirambuzaako ettaka limukazi twalyambuzaako nze oluddewo emyezi giri 6 waŋŋamba mu myezi 4 tosanze nga nagitunze kiba kyakiyayi oyina omucommunicatinga n'omugamba obreachinze oyina omusavinga mulina okwagulinga naye n'agamba nemereddwa eri endala mugikole ki mugitunde mumpe ki ezange wewawo oyina amaanyi ku poloti eyo nekyapa gwa kyakina pepa akagwa kyamu okitegeera era mu agreement mutera okubaamu ka clause nti singa ofairinga to honor tujja tulansi tuteese nawe era obola abantu tumayidde obudde okitegeera era tujja kugamba nti omanyi ku sente asasudde meka nti bwezi tutuusa okugamba zonna katukoleki oba nawe n'ogamba manyi mumpeeko bwezi zizi compensating time yamwe gyenkozeki we've gotten cases there's a gentleman I think we had yagula plot mukaaga emu n'agireka n'agamba manyi mbabonedde time nsusizaamu emyezi 4 time eno bangi bonodde zino sente musaleko mujja kundifaninga bwezi when someone buys fenga tugiza katale we tufuna omuguzi kyakwadde n'olukusa twakiriziganyizaako byonna byakuteesa nawe oba okira nti bizinesi y'omusajja njisimu okitegeera so kati bonna abali engo ogw'ettaka beera mwerufu beera understanding tegeera nti zino bizinesi z'abantu ziweerera abantu zirabirira abantu girumirirwe okitegeera teweefuula nti kati owezezza omwaka gumu naye gwe weefuula nti everything is normal. It's not normal. You can't take a year to pay for a property you agreed to pay for in 3 to 4 months. Okay. Omulabi waffe omulungi ku Blaze Media Sekatala anyinza omusuza wano nga tuli wano eby'ebitaka tebiggwayo ebya properties nga mubimanyi bibeera broad naye ate musajja ali so well informed about this. Tugenda kujjanga tumukyalireko oba oli awo eggwanga lyaffe lyeyongera okufuna ettaffaali n'omuntu ali yabeere advise wa wayinza okuteeka ssente era wobanga omuwabudde toteekawo awo waliwo omuntu ayinza ogenda n'agula ettaka mu kitoogo n'ogamba yali alaba wanga batalha gye bali tujja kumukyazanga mpola mpola abenga atwadvisinga tujja ku mulundi oguddako ndozogenda tulambuzaako ku estates mpola mpola tulabe kyonna kyonna abo tukwata condominium oba kisinzira mundu gwe tunaaba oba nyumba z'amaka ojja tulambuza ojja tuyitiramu kuba mu kunyumya bwe tuti obadde oli mutulambuza real estate otulambuza otunyumiriza olugero gye watandikira na bingi byotugambye tugenda kubeera nga tumuleeta atunnyonnyole atusomese era tukenkuke wadde nga mu business mwe tuli ne tusobola okukenkuka ate oba oli awo ne tutandikira n'okuyingirira ddala mu business mpola mpola inshallah seeka tusiibule abantu abajjukize ne kampani office ziriwa kubanga ndabide ddala nga you was being recommended to anyone gwenyinza osange
Amanya nga bwe natandise yenze Wuuno Talha Uthman omusajja muganda omusajja muyovu ndi na business ndi businessman ndi entrepreneur ndi investor ndi developer developing amataka ebizimbe nebigwa mu kowe mayumba because ebitya under the company TB Estates TB Estates office office ziri naali awo nga wakava ku roundabout ngoyambuke na mugongo wewe cyali wajjala ku mukono gwa right ojala ekipande TB Estates offices zaffe weziri ebyaffe biri clear we tuba tugambe ntunda ttaka liba lya kyapa tetunda ttaka nga teriko kyapa liba ne paperwork bwe tugambe tuna nyumba naye ba legit bwe tuba tugambe ntu batuzimba apartments nazo era mugenda bamuziraba obwezi mubirabe nako renovations muzirabi so tukola ebintu ngebe tutunda ettaka tuzimbira abantu amayumba tuzimbira abantu apartments ne renovations nazo tuzikola ki tuzikola tetuzita actually renovation tuzita home revamps twina section ekola ekyo nakyo tukikola tutwanse tukizigana nawe gwego mulimu gwe tukola mwebale nnyo kulaba mwebale nnyo kuwagira mwebale nnyo kumukyaza nsimanyo nsimira ddala abantu webale basomesa yongera basomesa naffe tweyanziza okubeera ng'otuwaddeyo akadde ako ka muwendo nnyo nnyo kutuuza wa Allah site njaziddamu enca gestakoze leero njabikola enca naye kasita nsomeseza abali ne bakola kiri ne basobola okuba nti bayongera okufunamu kuba nange nasomesebwa so the best way I can actually give back is to teach. Teach. Yeah, sure. Okay, tweyanziza. Assalamu alaikum wa rahmatullah.